Omukyala ono Babula Alimadi nga aliwamu n'abantu abalala abadde bakutte ebipande batuuse ku CPS kusanga musambo ez'emisana. Basuze kulabiriza poliisi ekiddiridde n'atandika okusoma ekiwandiiko ky'abadde nakyo era poliisi emutuukiridde ng'emubuuza engeri gy'ayagala okuyambibwamu. I certainly will not turn a blind eye from any injustice. On Tuesday, the 15th of May, I was arrested for visiting the DPP's office, which is a public office. Myself and other concerned citizens had gone there to express our concerns at the way the DPP sanctions files. Ayongedde okusoma ekiwandiiko kye ng'agamba nti lwe baamukwata n'amuteeka ku CPS mbu mu kaduukulu yasangamu abaana abato abawala ng'ayagala poliisi emunnyonnyole ku nsonga eno. Poliisi wano okugezaako kumusikako ebipande ng'egamba nti abadde asamaza abantu. Kyokka kino tekimulobedde kugenda mu maaso era poliisi kwe kumulumba emuggyako ekiwandiiko ky'abadde asoma. On the Monday, the 22nd of May, now, ng'alinga omuwendula agezezaako okulumba DPC wa CPS Lukweza mbu ng'ayagala abeeko byamunnyonnyola ng'agamba nti bwe baamukwata mu kusooka yamukinagukirako. Wano abapoliisi abakazi kwe kumwebungulula n'omwambusa ku CPS. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Ibn Senkumbi agamba nti omukyala ono abasobedde kubanga buli lwajja ku poliisi aba n'ensonga ndala kyokka nga si bakumukkiriza kutwalira amateeka mu ngalo. Neffe nga poliisi tetujja kugenda mu ebyo, tujja kumuta akole ebintu bye era tujja kusigala nga tugoberera amateeka nga bwe gatugamba. Kinajjukira nti mabegako omukyala ono yali omu ku abo abagenda ku poliisi eno yennyini ne booleka abapoliisi amabeere nga bakukkuluma olwa mukazi munnaabwe Ingrid Tulinawe gye yali akwatiddwamu.